njagala kutegeeza the first son nti eggwanga Uganda liwummule. Mpulira. Okujjako ng'ojja kutta batte n'amaanyi g'okugamba nti tewali kulonda tosobola kuwangula ggwanga lyonna olifuga. Nkikuddira mu buddizi awatali kukulumamu ne bw'oba olina omulogo asinga ng'atuula Yerusaalemi tojja kufuga ggwanga lyo. Mu bubaka obulabula Muhoozi bwe yatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter era ng'abantu saagala obubaka obwo mubutwale okubeera nti nno tebulina makulu, yalabudde abo bonna abamuvuma ye kwayita okuvuma kugamba abamuyeeyooba abamwogerera bonna omwo abatamwagaliza kale oba oliawo n'abamwagaliza naye nga bamubuulira mazima tayagala kubiwuliza. Era yalabudde n'agamba nti nno amagezi g'abawa mwaliradde mutambula nga mudda eri ekitangaala oba si kyo ekizikiza oba si kyo ekizikiza kigenda kubajjira, kigenda kubamalawo, kigenda kubabuutikira era kigenda kubasaanyaawo. Kitegeeza nti singa temulekeraawo kumuvuma, kumuyeeya na kumubuulira mazima abasuubiza okufa, kubanga omuntu kasita akusuubiza darkness aba ategeeza kufa. Muganda waffe Nadduli Jakana omugenzi mu byeyogera Muhoozi essuubi lirabika ligenda limuggwamu era kumpi lyamuggwamu. Kati ekyo kyasigazza kulaga busungu nga bw'olaba bwe baatuga abantu nga babagamba lwaki temuwagira Museveni, lwaki muwagira Bobi Wine, ekintu ekyattisa abantu ekyabatulugunyisa muto kya Chambers abataasobola munnange Mukama be yagerera bwe batu tebasobola kubeera nga bendywalinga obulumi, kubeera nga bagumiikiriza obulumi era baafa kubanga abantu balina ebirwadde byabwe ate n'okutya kusobola okutta. Kakati munnange Muhoozi awo atuuse nti abalabula walk towards light. I encourage you to walk into the light. Nti mutambule nga mudda eri ekitangaala oba si kyekyo, if not the darkness will consume you and destroy you. Bigambo bya Muhoozi. Kitegeeza amaze okukakasa nti waliwo kye bayita total rejection, abantu baamugaana. Nga Jakana Nadduli mwana bwe yategeeza nti munnange abantu balabika tebajja kukkiriza, tebali kukkiriza, toligenda kubeera ng'obafuga. It is impossible. It is impossible. Muhoozi nkutegeeza ate abakwetolodde tebannaba kukikutegeeza, kanyambe ku kitawo nkimutegeeza. Aba bakusuuka nti ojja kuba pulezidenti oyinza okufuuka a step on olw'aba ate abagenda okujja nga si gwe agenda okuba naye nga gw'olaba ng'azimbye amaanyi ne mu kusembayo kwakyo ng'ate abakuli ku mugongo bagamba nti genda bakitunuulira nti oli mwangu wa kujjawo ng'oweereddwa entebe bo ne bagisigalamu. Weewuunye tulabye abantu bangi nnyo nga bawaanawaana Muhoozi era Muhoozi standby generator era Muhoozi. Ne tugamba nti bannange abantu bano baddukira eri Muhoozi kuba bakimanyi bulungi nnyo ekisooka alina ssente. Balina okubaganya bazimuggyeko nga bamaze okubeera nga bazimuggyako kubanga okumuwaanawaana Muhoozi okumuwaana nti gwe next president asumuludde ddala wallet era balamu Baruhagare amukozeemu ssente empitirivu nnyo n'abalala bangi nnyo bamukozeemu ssente mu ngeri y'okumusuusuuta. Andrew Mwenda bamukuba essente empitirivu nnyo nga bamusuusuuta bamulimbalimba nti gwe agenda okuddako, gwe pulezidenti addako osobola. Naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti waliwo abasajja abagezigezi abakira Muhoozi nti ne bagamba nga amagye gawambye oba Muhoozi ne bapalapalanya akalulu ne kabbibwa ne bamuteeka mu ntebe ne bamupulantingamu, lazima banne balina okumulyamu olukwe, balina okumukuba ne bamujja mu ntebe
balina okumuwamba erina kuba ku yennyini nnyini, erina kuba ku yennyini nnyini, alina okuba ng'ava mu ntebe ayagale agaane, tebasobola kubeera nga bamukkiriza, balina kumussa kasiiso ne balinda n'agenda n'atuulawo mu ntebe ne bakuba ne bajjawo, kubanga talina kapasite esobola kubeera ng'ebalwanyisa. Ekisooka tebamukkiririzaamu kubanga yeegulumiza nnyo ate nga talina bumanyirivu yadde n'akamu, talina kyamanyi. Kati bamulabanga weewe bagamba ono afugaani, kati bayinza kumukozesa nga madaala, naye nga kitabwe n'avaawo bw'ati n'amala atuula mu ntebe, olwo lwakakasa nti kati buli bunnamagye yeerabanga asobola okufuga, anti ye yagamba nti Uganda erafugibwa bannamagye, era nga solution mu kino obuyinza bulina kudda eri bantu. Bannamagye ne bakitegeera nti munnange people power esazeewo, obuyinza budda eri bantu, kubanga Muhoozi singa ajja bw'atyo n'akozesa eryanyi ng'azenga munnamagye olw'okuba kitaawe yamutegekera buli kimu, kiba kitegeeza nti eggwanga lyolekedde akatyabaga ne bannamagye bane tebagenda kubeera nga bakiteekamu ekitiibwa. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 719 8 togendangako naku LC1 otandikidde ku bwa pulezidenti ssebo kutegera kwa kika kyo kuba kulabyemu okuli exception ku bannayuganda abasigalidde awo ne Bobi Wine yakusinga kuba agenzeko mu palamenti, naye gogamba nti CDF mbw ate nagenzeko Congo, ebizibu bya bannayuganda byagenda Congo. Oba kitawo kuwa ebitiibwa naye banga bizze bitambulira ku mukumu, ekyo kikufuula okubeera special. Kambuuze bw'ogeraageranya okugendako kwa Bobi Wine mu parliament n'asaavinga abantu b'ekyaddo, Yes, abasingira wala Muhoozi nnyo ebitundu nga 5 mu 5 ku buli 10 mu buweereza bw'ebyobufuzi. Administration abagirabyeko era agitegedde. Twakayako kwansikanyako ebirowoozo gali amagye gali gu order, birowoozo mubiteesezaawa. Luno lujja kunyuma, anti nga gwe watta muganda wange ate yakulagula nga yakulagula Jakana Nadduli muganda wange, ensonga ezakussa zongera okubeera nga munnange zeeyanja mu bantu. Wali tosobola kuwona okwogera ebigambo bino, wali tosobola kubeera ng'owona kuba omusajja ebintu ebimunyiiza nnyo era ensangi zino tukirabye nti omuntu yenna agezaako kubeera ng'ayogera naddala nga amulaga nti tajja kufuga ggwanga lino, oyo amwagaliza kufa, kubanga kyajja asuubiza Bobi Wine wano okufa nti nja mumutemako omutwe. Kale kwegamba weewuunya nti Museveni bw'abanga ddala ayagala eggwanga lino Uganda ng'alyagala nga tebeeyagaliza bokka, lwaki alowooza nti omuntu ayinza okuddako okufuga eggwanga lino alina kuva mu musaayi gwe? So ng'ate wano babeera batudyekadyeka mmwe abatinkatinka abawagira abantu obuntu, agezaako okulaga nti ffenna atufaako nga bannayuganda, nti atwagala nnyo nga bannayuganda. Kumbe gwe ng'omulaŋŋo, gwe ng'omukyoli, gwe ng'omunyankole, gwe ng'omukiga, gwe nga omusoga, ng'omuganda, ng'omugisu, tolina ky'otegeeza eri Museveni. Museveni ekintu akyagaliza
bantu ba musaayi gwe era ng'omuntu yeebuuza lwaki bwe kiba nti ddala mu butuufu abasajja bano tebawamba buwambi eggwanga lino nga bagwira lwaki baagala omusaayi gwabwe gwe bagufuga bagugatte n'ogwawa eno eringa pazo baagala bagatte e Rwanda eri wa anko wa Muhoozi M23 bwe batyo bajje nga bagatta bagifuula pazo bannayuganda mugenda kukkiriza mubeere nga pazo guno obw'amawulire agabukedde nti oba new vision mbufiru the puzzle akakunizo simanya akakunizo kati nammwe Uganda mwagifuulamu emitwe y'akakunizo nti kakati Muhoozi alina okugira babenga bali ne anko we ne batabani be naye kati alina babiri Kagame abali mu magye ne M23 wali egire ne wali ekinya bagire be batyo nti bawambe bannayuganda kye mwagala ekyo mu byosuubira okufuga mu ggwanga lino okyali mabega waalyo nnyo ebitundu nga 9.5 ku 100 okyalinako 5 mu kulowoozebwako kaakati bwe biba 5 ng'ekikuleetera okukulowoozaako gwe okuba mutabani wa pulezidenti mmemu abo baali badde bateekebwateekebwa ensibe y'akatunuulira keerabe ate toli mu abo balowoozebwako buno obunnabbi nga tebube bwangu obunnabbi nga tebube bwangu Jakana nadduli yandikomyewo banaalambulula ekintu kino kubanga bwaba bakuteekeddeteekedde emyaka egyo gyonna kuva eri mu 2000 simanya 13 ate nga awo we twategerera Muhoozi project naye nga kuviira ddala mu 1986 emyaka kumpi 4 Museveni ekyatuuka okuba yekirina mu ndowooza ze kubanga yatutegeeza nti yazaala omwana we n'amutuuma erinnya eritegeeza okuwoolera awoolera okufa kwe era y'ensonga lwaki tamufaako kubanga alina kutambulira mu layini eyo yakuwoolera omuntu awoolera aba namutu munene aba nantagambwako bwe kiba nti ate bwe tudda wano ku ground mwabo bwe tulowoozaako oba abaali balowoozeddwako n'abo abalirowoozebwako toliimu kiba kitegeeza nti emberenge ebeera egaze ate nti singa bukyenkya nojja mu buyinza nga Mukama Katonda atugeredde n'atugerera kiba kitegeeza nti naawe ogenda kujja na busungu nga kitaawe bwabukozesa ku bantu ng'akimanyi baamugaana kiba kitegeeza nti ogenda kubeera musaayi gwennyini oguyiika bannayuganda singa baalina omutima nga ogwa Jakana nadduli nga boogera ebigambo nga tebabirumamu era nga babikakasa njagala okubabuulira Uganda eno abantu baalitegedde wa we bagwa kubanga beetaaga kubuulira we bagwa totwesibaako twabakoowa period yeetwala ng'omuchwezi n'okulaba bakulengeza abasigalidde nga ye banamutula mu kamwa ayagala kukwata bakwate kiraga makulu kinti mu bukulu bwo n'obutegeevu bwo bw'oba olemeddwa okwefugira ku Twitter olubana kukwasa eggwanga totusaawuleko mitwe leero twajjirwa obuchwezi omwana nga yeesiba ku buchwezi nze ndi muchwezi muganda wange bw'oba oli muchwezi nga bachwezi b'amaanyi nnyo lwaki baabakuba ne badduka lwaki dynasty eyo yaabwe yagwa kubanga baali badde bakyaliwo yayita muchwezi abo bonna abagezaako kumugamba kalina kukwata bakwate kubatulugunya kwegamba ye tagambwako anti yabagambye nti mmwe mwenna abamuvuma oba abamukriticizinga oba abamunenyaako obunenya just ennaku zammwe ziweddeko bwe muba temutambudde nga mudde eri ekitangaala singa muba temubyeneza kyategeeza kitegeeza nti musuubire ekizikiza okubeera kigenda babuutikira era kigenda bamenyamenya kigenda badestroyinga kigenda kubamalawo kiba kitegeeza kufa nakutegeezeza ne nkugamba nti mu Luganda wano simanyi mu nnimi endala omuntu bw'akugamba nti ennaku zo ez'omu maaso nzirugavu oba alaba ennaku zo nzirugavu kiba kitegeeza alaba obulamu tolina ogenda kufa kyabeera ategeeza kati Muhoozi muganda wange bw'atyo yeewera okutta abo bonna abamugambako gwe Museveni tosobola kunoonyayo muganda gwe wegatta naye asobola okuyamba baganda be okusobola okusigalawo okunywera
mwetunulako nga gwe bw'ovaawo era Munnarwanda yasobola mutabani wo. Tonnalabayo ku muntu yenna ava mu set season 13 nti omulango bwe neegatta n'omulango ono kakasa nti ye musika asobola okukyusa eggwanga lino mwewamwe yabali abategeera. Tonnalaba kuba Isana wonna gw'olondayo n'ogaa nti ddala ekituufu bwetunula mu vision eri mu ggwe na mutabani wo. Muhoozi bwe nkutunuulira nkikutegeeza lunye ogenda kujja mu byobufuzi naye nkakasa nti ojja kufuluma osesemene ku musaayi. Mukama Katonda wange omusaayi yatandise dda okubeera ng'aguseseba kubanga ono akubaganya ebitagambika ayogera kino na kiri yeewerera ono n'oli alandukira ku mawanga amalala kwegamba alagira ddala nti ebintu mu bwongo bwe tebisobola kubeera nga bijjaamu ayagala kukozesa bukozesa mpaka era alagira ddala nti bannansi oba abantu aba bulijjo tebalinaawo sse kubanga yatukakasa n'atugamba nti wano e Uganda amagye ge galina okubeera nga gafuga mmwe nga ba citizens oba ba civilians temulinaawo ngeri yonna gye muyinza kufugamu ggwanga lino linafugibwa magye. Ekitegeeza mudumu gwa mmundu. Mudumu gwa mmundu. Simanyi oba Muhoozi nga babadde bamuwambye oba nga babadde bamugye ku bwa CDF ne bamugya mu magye ayinza okusigala ng'akyayogera ebigambo ebyo naye kyewuunyisiza ddala Museveni munnange okubatuulako mmwe ababuyabuya ne mulowooza nti nno bo be bagezi bokka abasobola okubeera nga bafuga eggwanga lino n'okulitwala mu maaso nti mu Uganda temwazaalibwamu muntu asobola kutwala eggwanga mu maaso ti mu Uganda muno mu mawanga agali mu Uganda Mukama Katonda teyazaalamu muntu asobola kufuga eggwanga lino. Bannayuganda bakikkiriza bwe batyo ababuyabuya naye abo ababuyabuya sente zaabaziba amaaso abamu naye ng'abasinga obungi munnange bo bagoba musaayi era bo baalayira omuntu owaabwe ne bw'aba akoze ensobi oba akoze ekyo oba akoze eki bo bagenda n'oyo ne bw'aba asse omuntu bo bagenda n'oyo tebajja kumuvaamu. Ekintu munnange Bannayuganda tetubanko batemu twetweyagalizanko genocide naye bannaffe baagitusuubiza dda nti singa wabawo omuntu ageza kukwata ku gavumenti zaabwe mbwe ey'e Rwanda n'eya wano mbuno genocide esobola okubeerawo. Bagamba lubaaleebeera nga n'embiro okutte Katonda ayamba yeeyambye tulina okweyamba bw'oyalwa mu nnyindo olwekuula bekka tuleme kuddaawo kuluwooleza mu bazungu kuluwooleza mukubeera nti nno Katonda tuyambe Katonda naye alinze Saara tujolekezeeko ebikolwa